chali wango no nagenda ngokoze ebintu I'm sorry to mention bamiti bamita Derek yalina omuzungu we mwagala nnyo Judith Conyers I love you so much ne mu meetinga Derek ne mukabire nakuyanga no of course yali agimanyi ngamanyi twali ba family nga njije wawa je waka just batusinganga mu akasente just nenga tete bali down to earth people up to today nga ne muganda wange muzungu ono taza bakengeri jya nyamba nangamba njya kukola ki jano nyengeje nkukwasaganya so 2012 negwa 2013 nejja then 2014 ne mfuno muzungu oyo najje waffe makaga fe nazayo ku somero nejukiro baddo iriba almost ya obongo tebukwata oyine eddalu nakola ka ku misango bansibiyeko era mu bisabi no yambi within 2012 oyo bansibako kati Kenzo ne atuletera ebizibu Kenzo Gava Cop yes muba DJ abakyala Etania ne DJ Zato ani gola banga akubira endongo mbu babaze ku set yes omugamba kuba tambuza party ngatagena kono ne party kwaba babi njagamba Etania yes astula party yes asobola kuba party Rashid Zato Zato oyo obala ko Etania wakolako naye Zato kati mwendeko nga kuba non stop Etania aize ndongo and she's perfecting she's not so good but she's ate Zato kwa Zato yagamba mba DJ bone Kampala kati yasinga kwa ya ali certified na certificate anti kati certificate si ndongo kwanza ali wano sina certificate ne bobuza ku basajja abakubye disco wala ina certificate si ndongo certificate disco just to be versatile so balo also kusoma cloud that's all and Zato ndonga ajiri munti tobabutabana byakola yajijamu yajugwambo gwinti into byakwera gatalina passion for the craft just kyakwekwatako kuyitawo kuba fana lwe mudeko nga kuba non stop on live so kati talina kyatugamba nali mbenako ku social media okwo sure trending abubi nnyo so Etania she's good and she's perfecting the craft yeah bobola bendongo y'abakyala kati the new gunde eriwo kati trend bukati tuna ba DJ banje abakazi abazze yes twatandika ne DJ ndoza yali omu eyajja kati twina bakathe twina bazato ba Etania Balinda Den yes olaba kati is there a competition ne ba DJ abasajja golaba competition kwa abantu bagamba bakazi bayina sympathy card mbiye mukazi bajamuwa anti okitegeera gig yes era badija bambagamba bakwaga oli mukazi kyo vola bofuna gig okitegeera naye nga nkusinga endongo yes gwe kikyogirako kinga DJ now tuve ebintu byokwekwasa setugamba mbuno oba bakazi waliyo n'abasajja nga tibasobola nenga bayina emirimu but esinga okuba ekikulu kati ku ndongo mwana yakyukamu endongo tekyali mbunze nkuba nnyo nze manyi nnyo enkwagulo kuba ndongo yafuka ani akumanyi woyisa otya like bakyalibo bunch of your friends ogo nabanga oyagala obeera n'abalimi togenda funa gigi so wekwate kuba host abalungi and connections that's the best way to go then odda ku kintu ky'abakazi tewali competition n'abasajja neze kyenjagala naffe twajja mu ndongo waliwo abasookawo naffe weetuli waliwo abajja so nabo bwe babanga bazze we welcome them bajje yes naye nga tewali mukazi asobola competing amusajja tewali wane Uganda bali eri bweru bali eri abali nga yazalibwa nga ye olwedda akuba naye wane yaffe abasinga bajja balina obubina bunene najjala kubayo oluyimba lumubiri abangi sagala mentioning abantu naye ekyamazima abakazi abasinga wano badije betwina banyenya obubina akubayo oluyimba lumu najja ku stage nanyenya oluyimba kabina but however tubaleke bajje mu industry tuba welcoming naffe twajja nga sina kyemanyi nange njanjigirize n'oli ayigirize tubeere bangi tube ne competition that's all yeah ekibuzo ekyokusatu ndoza kyekigenda osemba tandike show yes
ba DJ bo ku TV ne ku radio kale katugambe ba DJ abali ku mainstream kwana waliko ku mainstream ne ba DJ ba club. What is the difference? Chichola abambo DJ wa club ina cha singa, DJ wa TV ina cha musinga. First of all, ba DJ abamu mabala bamanyi what people want. Lwasonga nze mba ku radio obanga ndi ku TV nzanya kyenjagala. Teriyo view agenda veri ngambe gwe chusa embala basoga why tukoye music wo bana manager music abo walinga so ba DJ bana abo mabala kibasinga ko ku ba DJ nera ne ba DJ babera ku radio ne ku TV era nabo baja mabala but however to gamba to basing tikali bano bali eno bali je mabala bamanyi they connect with people baba bamanyi music w'abantu. They read the crowd. Yeah, they read crowds. Nekati aba DJ bo ku radio yagenda kuba chayagala. Chayagala jolo aba radio ezimu basanga uliyimba na scratching mu makati yerugwe cause cha nemba togenda kola ebyo bintu atwaja kutina bagambe una ali ku kiso. Bano ba DJ bo mabala ba reading crowds zawe bulungi. So in conclusion ba DJ bo mabala basinga ko baina basinga ko yes basinga ko jasinti bali babera mu mainstream bintu bya masape kweraga abamu babawona ndongo era byo bazala toto bo badogamba. So I know this. All right, ladies and gentlemen, tuli waneno ku Brown Skin Events unako lwale tunonyezaako DJ aliyo wa amani banange bajo ne akubanga mix show na maana akola nenda zija manye gava kopone akubanga mix show najikuba hands down okitegeera ngakitulamu ali najikuba hands down na ya teto ageno uli ate gava kopu yafuna ko depression gava kopu nasuka naduke Kampala so nakuba twagala kutegeera gava kopu yani yeche chajja gava kopu ku TV nadda mu kyala ate nga yali star kuba munange omuntu eyayina media gondiwe nga ina photographer we nga ina ebime by'amaanyi nga ina ba student mbuwaja ku set sebo asoka n'atuleri mwana najja nagulawo crowd balaba nga vibe erinye nga alright onakolwa lero nkwaniza ku Brown Skin Events omulabi yenna ali eyo omuno bamuyita Gavacop onkubadde kala ina erinye eddala lye tugenda okwogerako mu show naye twagala okutegeera tugenda kwogera ku bintu bingi ku ndongo eno mulimu eddogo endongo eno erimu ebikono endongo eno erimu ani akumanyi okitegeera endongo eno erimu bintu bingi nnyo so ndowooza Gavacop y'omuntu engeri gye mbadde nyumyamu naye mu kusooka I think is kind of the right person okumbuulira ebintu by'endongo eno. Alright Gavacop weeyanjulira omulabi ali yakutegeere kwakyaleka njogedde bingi ate ne atubaniriza mwena abali ku Brown Skin Events YouTube channel. Stay here, subscribe to the channel, share the link wereza ko mukwano go. Yenze Gavacop ngana kwese n'emibiri mu Luganda nrumanyi nayo lumu stamalinga so I will use English and Luganda. Anti wakolya nnyo ku NTV katolo. So buli kibuuzo kyonna by the way this is my first interview ever in my life. Wow. Ndoza abamu balabako ka YouTube channel ku birthday yange but it was small. Obude yetu bwina we are going to talk a lot. We are going to talk about life, we are going to talk about politics. Nabera ko ne politics ne bango bakoko ku mulimu ne bamponinga. Olimba. Ngampagira kyagula nyoyo. So tuli wano subscribe to the channel. Yeah, we are here. Yes. Alright, the people's champ. Yes. Ali wano. Yes. Twagala otegeera olugendo lwa Gavacop nga asoma kalwera. Ebyasigala erwera kati bye tugino tandika nabyo. Ani Gavacop. Gavacop amanya amatuufu nga nze gava mu kulya food yeri. Nabagamye ligenda basesa. Temuseka naye ngali eryo. Bamita gava mu kulya food mu luzungu. Gavacop nalyo kweriri after namala nendi gattako. Nzalibwa omugenzi Nasali Merida n'omwami Emmanuel Kagwa. Muna enze ke ayina abazadde nga beddira omuziro gumu ne bezaalamu. So yesebo. So oli wabyewunyo. So nva ku kyalo kiriyo mulaka yeyo kabinge eyo munda naye nga nkulidde Lukaya mu Kalungu East yali Masaka. Ndi taata nasoma ne malako.
pazi ngwene kyala kyagala nkugatireko kati njagala kati osoko tuzeeke mabega nga tunaba kuyingira ndongo yes Fidel kati leka togere ndoza tugina kwesa Gavakop wakati Gavakop ode yaba mundo so togere kugava mukuli oyo kugava mukulya Fidel oyo yes gava mukulya Fidel ono obulamu bwenga akula yali atya obulamu bwenga akula yakula mulekwanga inako taata mu 2007 mama yafa ne muzika ne mulekayo mkyalo nenjija Lukaya 2007 nitandika okubeera ne anti wange ne muzeyi wange nga wali was a bit older so netandika okusoma mu 2009 nali mu P6 2008 nali ndi mu P5 so katandike ku 2009 nga ndi mu P6 ngera omanyi omuvubuka akula talina maama taata mukadde senga mukadde n'alaluka natalaluka masanyu gensi ne gantwala ebiseera ebyo wabangawo firimu za tape katukera ku macha misinde ani asooka okwera ekibanda so ngoyera ekibanda n'olaba firimu z'obwerere bwetyo netandika otambuza obulamu nentula P7 mu Bugubi ng'esitula ebidongo bindya ngare muzayi wange wali 2011 nenyingira senior 1 nga nina omutima gw'endongo then awo nagambira ndaba navi oyo nga yita Navcop kati ngebiseera ebyo bamala erinnya lyange gava mu kulya omuzeyi kinene kimunyiga kuba linnya lyali sikire lya jjajja nga azaala kitange so nangamba yete kimusanyusa sasa ngeba mpitanga gava nga gava ono mongerako kopu nankajje wa navio so neneita gava kopu mu 2009 nalinda banyo NTV 2009 wali mu class nali ndi mu P6 mu P6 nga go butandise okulaba future kati mu ndongo yes ngebidongo mdabira ddala bandi akamasanyo ngebyo kusomola nga kusoma nali nkwagala naye nga nali sinabanyo kwagala kupaaluka naye nga ndaba abali mu bidongo bandi yako nyama sape so kati nga ndaba biseyo nalabanga Douglas ndaba Brian ndaba Baby Love ndaba Selector J nabagala nnyo bakyali abo mwana nga era naliteranga commenting ennyo ali musajja wa internet orange nga iwe lyawo nga you know nali musajja ali sharp nga ticket nziwangula so ngendo tuka mu 2010 nga njagalira ddala disco so kati ngolya ddala disco jagala wita kadotani ko jig nenga tuli banaku toyina computer toyina diski toyina kyomanyi tomanyi na kusoma but muzayi yanfaako nnyo artist mali P7 era ye yali amanyi mala P7 okusoma nkoze eki tubakukomya nti era wewe kwali kugenda kumakwaya yalwana nnyo nantwala ne mu kisolo mukazi wattu ne bangobanga somera ko mbigere utambula bro P7 yeyo yampisa bubi between P5 P7 P6 P7 somera mbigere lugendo luwanvu mala mwakunyiga ku macha ndemwe musomera mwina ne gale zibatwala kusomero so 2010 nentula P7 nayitira mu second class nayita bulungi nnyo kwa nafuna point zange 16 so nenjoyininga secondary ngeno jituka mungandi sharp nze mbadde sharp nze from day one siyina mukono gwa muntu we waffe jako anti wange yankwata kompaka musinia 2 then senior 1 nenyingira secondary so lyata King David iliao Lukaya kandi mugezi ne Bafula Entertainment Minister nembera mu entertainment obudanko obungambo benenga sinayiga era ndongo dai kale nga sinayiga ndongo nenga njagala nga wedongo ebajja nyimirire bali ze sivaawo 2012 mzee musajja nafa he was 95 nafa pozi nagambye ninayo sister wange batuzala basatu omunafu muto then azira kwa yejali then wasitabanga bala from another mother they are old women around 34 but tebane nanyo kibanyamba paka lwalero just nze ndiyo mbwe nti katika kibiriti so 2012 mzayi wa mala okufa kusoma awo atene kuchankala na mwana atene nsoka ntunda ku mazi kubala nodde Lukaya kugundi ku road toll awo mazinga tugaddusa tuge kulinyamo olumu kubigere nodayo nokinyiga so netubera mu kuyiriba nenga ero ndongo jagala then within that time 2012 wabanga wendongo za karaoke
mulukayo mabangamu omulenzi bamitanga King Fad abasinga mumanyi yalinga ku ndongo ya Toaster ndandika okubabeerako tekole bajja nga mbeerawo ne stra ku mizindalo then boss mpaka yalaba nagamba omwana ono agala nnyo endongo so nembanga ali welcoming so nibo tutone tutandika nirandiko yiga PCDJ wabanga omami yayinanga ka saloon nga musimulira ka library nga malo musimulira nga mpamu nenkubamu so bulambo buti butambudde nga sisoma so kati wadusanga amazi nga bugane ka library okuli odusa amazi baka saa 12 oleka wasimudde ku macha node neka wenzinera nokola ki nosimula nakwa PCDJ dakika ngaaga nozanyamu nantwala nekuva kyo nenga tuli bavu toyina computer wakaso naye nga amazi gano gabanga kusendemeka gava amazi kati eri twagajiranga ku nusu 7 mu dduuka kirungi tife tulabanga kombo wetaga capital njijewo oyina kioski nompe box kirungi batusasuliranga twayinanga ba chairman bakusasula H4 kibanga tuli bangi nenga to be among us your boss has to first pay for your place so nga bakusasula H4 ne baguya ne box esooka bagamba jamu ebyokunya muki mu fridge kati amazi ugajeyo ku 7 gomwa 7 ne gotunda lwasa sodo mujireyo ku 10 gotunda lwasa 2 oba lwasa oba 15 bia because different people bayitanga ko ditolo olenzo kutuma bia no mukubayo kono you know aso bro ngoduko nakulamba kilomita zotamanyi so olumungo otika ebyokunywa byo ogenze no na change olina jama ka soda tengo inoko sasula kugambe moka bebe kasula bemukange janga mistake milira ngaba nabetula bere kunde na mawo tei milira ngale na imi inokubanga amazi wagajeyo da ne kyatu yamba kyatinze teri mbere sula kunyiga nze nakula mu mbeera enyiga nyigira no dala so 2012 wenkomye ndowooza nitandika okubanga njamu ebi karaoke ngojja n'olaba bazanya batya then nitandika picking ate nga ndaba nnyo TV nga ndaba nnyo TV because to wind you back before nga mazova mu kusoma tufe twalina ewaffe twali tetuli bulungi then nga tulina makamera nga tulina baneiba nga balinawo TV nga balina mukona akasente kakati nze nga wenzuka kumacha sigenda kusomero wabula nzuka kumacha bana abana bazuka bo bamba uniform bagenda kusomero nzuka nenva makaga senga wange nenjija mugabano nenjoze ebintu nensimula but basically nga nja kulya mere yasuzeewo nakulaba TV sikyejjusa nayo kiyitamu kyanyamba nnyo edo mu kimbawo nekyozaako naye ate kyampa ebirungi maaso byenjo okwogerako so ola mwe butwe bwali mwana bwali bwakuyiriba muko naddala obwekito yamani kugamba life eyo nawo nga mukadde amazo genda wali mukuyiriba bulamu ayaya kuyiriba aso blaza nga toina wa Chicago na ate boba manyi toina ogojja kuyogambe mbwa ate kati senga mpujja kusenga gwe nalina era mpaka kati yakyaliwo wakati ongambe ebisebi wali mu form 2 ya nali mu form 2 kati ebyokusoma no wabivaako kogambe wamalako yes kati completely neso kambita odayo tya kusomera kati wembita mu 2012 kyali wangono nagenda ngokoze ebintu I'm sorry to mention bamiti bamita Derek yalina omuzungu we mwagala nnyo Judith Conyers I love you so much ne mu meetinga Derek ne mukabire nakuyanga no of course yali ajimanyi nga manyi twali ba family nga njije wawa je waka just batusinganga mu akasente just nenga tete bali down to earth people up to today nga ne muganda wange muzungu ono taza bakengeri jya nyamba nangamba njja kukola ki jano nyengeje nkukwasaganya so 2012 negwa 2013 nejja then 2014 ne mfuno muzungu oyo najje waffe makaga fe nazayo kusomero nejukire badde oyiriba almost ya obongo tebukwata oyine eddalu nakola ka ku misango bansibiyeko era mu bisabi no yambi within 2012 oyo bansibako kati
Kenzo natuletera ebizibu. Kenzo ate Kenzo yali Kampala ng'oli Lukaya kati akuleta ate ebizibu. Kenzo agenda aleeta embeera y'okwambala empale zino zeekwatanga. Kati tali baana bato nga naffe tubyagala esatu ogigula balina ogikwatamu empale kusoma twazisangamu n'ewuzi n'ossaamu wuzi wansi ekyemu abayita n'azisala so kati twayambala ng'obujiini obwo twalina nga olwongenda okuddisa amazzi nga tulina we twayitanga baali bakyala basoga munansonyiwa basoga naye nga tuyitawo omukazi oyo nalina boyi wange ng'atuvuma nnyo mwe wambala obupale bw'abakazi kolo ndayika nalina obusungu bwange bwesijjukira yali asika capati n'enyumya n'emujjako akakanda kano bwe omutwe n'engwasa n'engwasiza nno ddala so neneekwekamu. Olwalina emyaka emeka okuba omuntu? Because I'm 27, I'm not sure. Because right now I'm 20. Nene myaka 2 mu musanvu. But batuze emaga ezo beranga 14 na 15. Okay. Tugamba awo watyo. So ne bansiba, ne banteeka mu prison, nenkola remand. Naye kakati kubanga omwana omuto tebamutwala muki? Mukomera. Bamutwala mu mugundi. Remand home. Yes. Kati bakuteeka mu remand home bakuteka mu. Anze banteeka mu komera abasajja abakulu. Olimba. Because you see oba okomusango ali okoze kwali gwannago nali nkoze obusango sango buno obutonotono kati wakati abanga wakolo munonyiga kwa one time I remember twanyiga kiwaka ninkwate jambia nengoba omukuba kyali bange ne mugoba nengwa musirikali nira nibandikayo busungu bungi so bwe bankwata that time nibangamba omuliro munamuzi agamba mama senga wanga wagamba omwana ono kamegirize kumpisa nantekayo limandi kasane gano musango iranze bya koti mbimanyi nnyo braza kasane gano musango ne bandikayo weeks 2 nenzi yantandiko woza nendala 2 ogwo mwezi negugwa nekoma wood ndala 2 nekoma ne bansibe emyaka eji nagamba so emyaka 2 but of course kubako engasi kubako fine ne badde mani ne basasula fine era okuva olusidanga mukomera era siridayo so 2014 omuzungu ne mufuna na mukogava. Yes. Ogenzo nogamba bakusiba n'abantu abakulu. Experience y'ekomere yali etya kugo mwana omuto emyaka 15. Kati mpaka olwaleero kizibu nnyo okuyita ewantu wembadde omwaka nga sina wa boda nkubidde jambo oba muntu anga tamanyi. Kulwaki? Mbadde muvubuka mugezigezi. Bwe nali nkula nali manyi ebintu by'okuteeka internet settings mu simu. You see sidi mukulu nnyo naye ebintu benga nti kale abavuka bo mulembe guno omwana ebintu ebimu bibanguyiddemu oba fa babaddeyo ko 29 28 27 nga sente tezinakyuka tuna ebintu bingi nnyo byetumanyi nti yali musajja mugezigezi ngendo tuka mukomera omwo ng'abalimu badde bakabulaza wabweru era nze saalimako saalima wabula ate bali tebantyanga bagamba olutuka ku lubimbi nga nze nfumbira abantu buugi oba nga netika sefuliya sabasibe bano tebampisa bubi nze ngaze nenaku ezasokera ddala tebakwisa bubi nga wakati kuba bagamba bw'otuuka mu kkomera basooka kuyisa mu bigezo nze mu kkomera nalina mukyali wange bamuyita musirimu yonna gy'oli simanyi oba wafa bro simanyi osobola aba interview eno simanyi yayimira nga bagala okunkola kefuja ate yali wa kibuli n'abagamba akwata ku muto wange era nze baaliba manyi balina bino toweka nkumbi nenga enkumbi sebo tebagiweeka bagikwatira wano yakutema musirikale tebaweka nkumbi era okusanga weese enkumbi mboko naye nze tebankuba nga nemba niyadde nenjiweeka nga tebankuba abasirikale juke nali manyi oluzungu abasirikale baali b'engulu kati ngolumba yambako to translate these prisoners I was friendly nze nali nga bankyalira mukomera almost every after 2 days bakyali bange sali wa misango kyasi kyangwako obugwi so 2014 nfuna omuzungu nonya osimo lyengendamu eryamangu nanonya balisoka bali balita comprehensive najukira ovudde mwaka mulamba tosoma tosobola kukwata nerinema nengenda kuwagwa high school abamu bamanyiyo nesomayo tamu yaliemu yokubiri satandikirawo weeks 2 ne bangamba negoba nageno kuddayo the third week ngamba wewegoba nga naba wadda fees so muzungu era ne mutawanya still then ne bantwala egomba kifampa
banji janno Masaka abantu ala Gomba mvuka abamulala oyo masomero ga 3 so nentuke Gomba kifampa nentandikya mu senior 3 yana yo nemanyiranga abasomesa nyambala amwe ngato ya beyi singa yedi master bye nabanga byalinga bya kito kale namanyiranga abasomesa byalinga bya kito nayo ne bango ba still nene bantu ala ne banzaza eruka yaje nakulira esomero lya ba brother balita Saint banga still yawo ne bantira kama senior 4 that's 2016 2016 but all this time masomero gendi mungandi very sharp music nanjala nyo music ngabo focus osoma wane nayenga nendongo nayo yes. Ojiriba ebebe nebikati nze nafuna drop mu 2015 ezabasajja abamanyi ba Mr G nga bagamba DJ Gavakop drop 2015 nifuna ba Mr G waliwo chali wange yagwa nedalo bamwita Koko Yugi yakola nakayimba ne Irene Ntale nalaba na video jinalaba nga yayitako nafuna drop awo zali nyingi zabayanga mulo because nali nyo mu industry miaka 15 yes oli Lukaya Masaka yes baba yanga mulo ba Mr G bagundi bakoko wabasangawo Mr G yajiya mu Uganda ngazo kulaba Bobby Wine bakola oluyimba lwagumu I think around between that period ningenda ku Twitter ngabe gambye nze Twitter yange badde off since May 2012 up to now even my Twitter, Facebook all my social media nabigulawo the same day kati nga bayimbi mbalumba ku Twitter tebiseyo kati mwe mwaliko mwe mwaliko mwe mu 2012 mwe mwaliko afe twali na walanye mwali walanyo kati fe twaliko nga tutwetinga so ne mufata nenfune namba ye ne musa ku WhatsApp WhatsApp interface ya kakati yanjawulo nnyo ne yedda 2012 waliwo WhatsApp yaliwo bon skin yali etandika yes so nenfata abayimbi kati bana abayimbi afa ku ground 2012 waliwo NBS yajja ke wafe NBS yejinja oba yejinja kwaluga kedda akaluga angati bana bajifu baja ne gravity ita nabakuba na limba la kafero I don't think yali alwina walumbeza I think either yali alwina oya ita alwina ile manyi yali alwina billionaire Maro yenga wali Dax Katero nga wali fana Dax bisere bya ina gundi so kata gawo manyi tuli basajja bagezi omuyimbi omuyimbi omwesi bakomangu ogoba mu bufu akafananyi so nali musajja mugezi so 2016 nengende Kasasa nensoma nentandika senior 4 nga bya haso nenga bambye muzungu yampa buli kyenjagala she was there for me kalinga music mulimu nenga sinyo nenga ekintu kingamba bro kuja nga kinsika nga waliwo muzimu yeah okukusiko kuyingiza industry yes so 2016 munange nentula senior 4 nga bango bye miundi ngena anko ati kandozo ba wali ozo lisitenge ejiwa josinkana mbasita nedda era mwana nze nina abantu mwana bentu yaningamba mwana bana bavuka balina omuzannyo ng'olina maama olina taata mwana waba olina kyagamba kiwulire mwana kubanga nze wale bintu byenkola nga nsobi naye nga tebabingamba nze sengo wanga right now ali 85 golowooza myaka 15 wagala asobola okungoba kitegeeza nagamba nga kati ngenda bangenda era nagenda nga mu film nanga tojja sura munju nensula mu kiyungu kitegeera mwana kati nze nakula nga manyi ebyange bya kabuli nti wemba njagala ekintu mba nkyagala ate influence nga bakabulaza zisinywa njaga sinywa sigala ninga bakabulaza benina byebikuba era basinga baafa mwana bakyaliwa nga basinga benakula nabo mwana baafa abambe twakubanga nabe bidongo kuba we nayingire endonge ya Kalioki ngandi muto nga tusitwe emizindalo tugenda ku bizinga omanye bibeerayo so bakyaliwa nga basinga mwana baafa naye nze nkyaliwo mukama ensonga lwaki nkyaliwo so bye nayitamu byali binkuza byanyamba benamanyira nga ndi muto naye mu nsonyi bwe bwali buto kati ndi musajja mukulu so kati omala senior 4 so mala senior 4 je nagenda ngokulaba TV ambusa
ngamba gava olaba omukyalo ono gwe tulina omweru tetumanyi ffe Katonda ojja kwagala ogenda ku campus olina okuddayo emyaka 2 senior 5 senior 6 ogenda ojoininge campus emyaka 3 myaka 5 badde ngamba tugende tuburanchinge so yambuuza yala kusoma ki nga muganja asoma music tunonye somero tufuna esomero bali bayita ESOM basically somesa music dio ne ESOM bali na mirembe ya kati ESOM eyo nga mpereza waliwo nuko bateeka fees structure class ugundi wati courses kabanga kasasula ngendo labanga ebintu babyawudde sanyo ebintu byakwawula nti music production yeka simanya video production yeka nemuga blaza wano nedda nga kiremuga nonye ddala kati agenda okunfuna ddala nga liri wano ku wansi ku 2 bayita Global Institute nga lisomesa film, video and audio production. Nindabanga ekyo kinkolera I can shoot. Sebo nze I'm a certified video editor, in fact not a creative editor, a graphic designer and a cinematographer. So nemugamba okay tujoininge ekyanyamba by then kuba kati certificate ya myaka 2 by then twatusoma mwaka gumu 2016 kati in 2016 holiday nga wogimanye ya senior 4 ngamba n'eki kyensobola okukola nyende nime sebo nze manyi okulima nengamba netaga ekintu kyensobola okusaako obwongo nga kyanjawulo mu bantu bembeera nabo buli masobola ovuga boda buli masobola okutunda mu dduuka. Me I always wanted to something mbere stand out mbere nga nsobola gamba nti kino nze nkikola nze kama bana abantu so nga ngamba anasobola okunsomesa mu Masaka mbera lukayo kutoka Masaka 14 nga ngwa ku musajja ali ku radio budde Mutesa respect Mutesa pro ono kati ali ku Gondi ali ku Kisanyuka bajita ekipumpuni so bwe mugwako yasaba ka sente tekali kanji kwa nali sikaina ngira omuzungu musakwalo waliwo omuntu yayitanga mu sente zange nga bazimuwera twagenda fena naye tutasula ka sente okumanya muzungu yanjagala nangamba ogenda nga sente meka transport nimuga ngendere 10 tugenda okubisaamu nga jibanga mitwalo nga 13 nazimpa katenza ne doji nga ngende nakunya mu wiki sikazawo ziri endala esatu so ninginde wa Mutesa naita inatoka nkubisa vacha ateje nali nakubedda ngolaba akuza nganda wanza mabega kali mpaka we namugamba nenyomba mwawo nagamba sagalo be na malala ererere nemuga sebo njala kuba sirato nange njiwulira ndenga nekinyalo kuba sikimanye 2016 mwe badijja abandaba nina badijje netujja bogerako maaso tugenda nenkuba kavacho katuba tuyingira kwa na joininga May 2017 eno ku institute chema ngamba Mutesa natya mu 2016 yawo ngalantiro kuwa mwa Mutesa ngenda kusomero era sawa na verse kubya sirato nakuba kavacho but I respect him because he was the first guy okumpa controller nali simanyi controller chechi era ngamba ko inengira chiki but right now I'm perfect. I thank you, Mr. Mutesa. Thank you so much. You added a stone in my life. So nenjije Kampala najja n'empale 2 Kampala. Nga gwejo okulaba ngambi ali ku mapeera. Ani gwejo olaba? Oyo omukulu gwe na yanfunira omuzungu ekiyingi. Ku mapeera nga taliwo. Boda nenjija mu paaka. Enkadde opposite Nana. Kugumu 2. Paka ku mapeera. Omukulu samusangawo naye nindako gava bakujja wali wansi ne bakwambusa ne bakamagomo 2 nzobanga nyingi nzo mu ku bantu bebetoloza ekibuga nenga bamuteeka wabadde but yali experience nali yakigamba kono otegera mbo ekirungi najja ngose bagisasudde era yali kumpi ku 2 nga just 2 minutes ngamantu se kusomero so nenjija munange ne bampa course like I was very sharp and me wherever I go I am loved abantu banjagala principal banjagala abayizi ne banjagala so netandika okusoma 2017
kati mukusoma okwo nga bw'osoma nga bwe nkuba ne kava kyo kange akakalu era nina video awo nga tuli mu kirasi. I think I will show you. Nga tuli mu kirasi naye nga nze kuba kava kya akakalu olimba nga ate abaana bampa vibe nti mi abantu banjagala mwana like abaana bwemba wantu abantu banyi nina siri nnyo walutwe. So ne tutandika nenkola certificate yange 2017 nenjimala era nga nkyali ku kava kyo ng'enaatera okuggwako neŋŋamba kati nkoze ntya okuva kweno vakyo. Ku muzungu yali yanguleyo ka laptop ka i5 nanguleyo ka controller bakayita DJ Tugo katonotono neŋŋenda Makerero mu one time yali baza Shai Jime, I respect Precious you baza. Yeah Shai Jime DJ gwe nasanga ne omulala bamuyita is Samuel abasinga is Samuel bamumanyi ne bampa endongo nga crowd eri bweti Jose yalina nyini bidongo my brother up to now tukyali fenna yanjagala nnyo ekyali wange nenkuba disco nenga nebyenkuba birekanira waggulu nga bekadde basala sound so nengamba mu 2017 kati awo ntandika opiikinga nengamba okay kale now we can start. So nemala certificate nengenda kujja live nenkola internship ya live yanyamba nalimba sajja bwe wamala certificate yo internship no kya kujja live. Yeah nengenda kujja live nenda bamugerwa Frank I respect you nampa H4 ne bampa video ya Fefebus business nenji chapa I edited I color graded where akola the final work. Yes kubanga elebera gundi pre-production. Yes kati gwe yakola gundi final work. Yes. Production. Yes olimbo. Yes okay nenkola business ne some other upcoming artist there akwa na male emyezi nga 3 2 awo kati nengamba certificate ena kyengatta konyo obanga atasomye ate sinetaga ekintu ekito ku level ya senior 6 kwanza nina okwesimbawo sebo njala kubwe mupinange ogenda kuddayo oyaka kujja kumpuga nze ndi wano lukaya nina okwesimbawo so nengamba bwemba sina certificate ya senior 6 I need a diploma. So nineyongerayo mu diploma still the same course film video and audio production mu 2018 kati awo nensimbula nitakononya balina controller nga bampaako Jose I respect that man so much. Aizo nga ntambula nabo tugenda kumbaga bupate pato obo nga banjagala I was a sharp man. Yeah I was a sharp man. So netandika bwe tutyo 2018 nentandika diploma. Yeah kati ma certificate yo ingide diploma. Yes okay kati ogenda otya ku Swangs? Kati Swangs nina brother wange oyo nze muyita muganda wange ono kiyinjira Derek. Yes we yali mujja live nga afulumye magenze mu Swangs nandika mujja live so mwena masoke no mujja live. Yes sebo kati mu 2020 February I remember when I go do it no it was 2019 what 2020 COVID. Yeah 2020 COVID I think 2019 mala diploma it was 2 years muganja akola internship at first nainjala TV nainjala agenda ku UBC nangamba njalo je wantu ngogenda kola waka brother mugamba oli serious nangamba ya nemugamba wa nangamba lwaki tojja ku Swangs mugamba sina sente because even live I paid almost 500. It was not for free mbadde manja live akwenta ni yawe I paid 500,000. Olimba. Yes sebo ngati bana chebakuwa just magezi just kugenda kuwa waka ne bakuwa wa kusigningira ko mbu wakoze kino so just but Swangs have never asked for even a coin and to you see bana abagagga basigala bagagga nga tulya bulungi olya breakfast nga temana kibakwa naye nga nga balina kibampa because no ngamba twena kiba sawa de 10 naye bakuwa emmere. Yes nze nagenda nga ku Swangs
by sawa billing amantuse kachayiwe kali mu budde saa mukaaga mama saa mukaaga ngemmere ate wali bya self service mere yabanga cafe I don't remember the name ne cafe yalinga nungi nga Benoni ayimirira Julius Mr Julius Chaznayimirira Viboyo Marvin Musoke we all ngafana simbaline and you get food good food and the evening you get tea with chapats or sumbis so I enjoyed Swangs Avenue for 2 months Nemala that's 2019 Nemu 2019 nemo nyini before even I graduated olumaze kuba budongo dongo mfunyo we balabala bwango akabala kenkali eno gayaza road bakaita Hilweya mundao ngako kabala kange era yunakoya ne graduation yange ne girlfriend wange ne bachalibe kati tujja tufuna competition za DJ mu campus mu university wana limbera mu 10 yawo za DJ nga buli university bajanga muri banyi mu university ne mukubade ne bapikinga mu one siri wa Makerere nali wa Global Institute Makerere ne I represented that akakasozi na representinga gyoke nyini nze because we twage na mu competition za fefena nazanya bulungi Timothy Code I love you my brother he helped me nempitamu nemba wangula ba the bangs DJ oyo kablaza nempitamu nenchikira Makerere University naze nogenda ku quarter final ne ku finals so nitugenda quarter final twali ku KU nako nempitako ba disco kati ologa ate nkintu nkitadde munnyo cha debo bling pesa masa andi katobya ne basede buku swangs nkubama sati kuliko gava cop ngandi bulalamu so nitugenda ku final twali Kayen omukuba sazo empaka yali Isa Aluda liked me up to today he pinned a comment isoka nampita nangamba ozanyi ade tuwangude nayo zanye bulungi set yabadde nungi awo nasi nagula byuma but on that very day nga tuli kweyo set na ina ka controller kange bakanjazika akata nyuma ka pro 2 3 kali 3 kati muna enkwata ko ku mutwe gwo musajja bamuyita Nasero yapogolera kwata kuluna naye kati bachayi yange naina bone mbaboza ne kyetagisa kyo gule ebyuma bino bineno bibambo omusajja yambogolera nnyo man ngalinga ina Katonda nze Nasero yandetera gule ebyuma for the first time nti mbene motive nti njagala gula byuma byaba DJ era Nasero wabajukira obulungi omulezo gwe yabogolera nga tuli Kayen sebo yenze yenze sebo mukama wange but anyway I understand buli muntu anenge ejja kumamu ebyuma bye ebyuma byo sibyangu so bwe yambogolera ne siwangula mukama yali mubi oba yali mulungi byatambulanga byatambula ne siwangula banziba ba Makerere nayo nabasinga bonna banonda nenzire waka mu 2019 nenkuba muzungu oluseke ngamba mama munange ebyuma maze ngenda okumaliza okusoma olonze neraba ngenda mala kusoma tuli mu 2019 yagwako sigaza emyezi eji ngole ngende mu graduation ningamba singenda kola kiyoke Swangs Avenue mbadde yo mpisembu isi jala evu mpisembu isi sina mulimu nzire mu kyalo zabadde Kampala myaka ena kumpi ne mugamba mukadi njala music ngendo kimuganga ne rede yalinga achabanti because I used to post music a lot music ngole dalabo managala music so nga mpa sente nga ngenda kwemwe media nga banziba kuba banguze milioni nyamwe emitwalo 9 Ema bakuza tebyali byatebegina mezo sente amazima bo bagamanyi banguza 57 emitwe 2 ne maka buko milioni nyamwe emitwalo 9 but benalinjagala nze by then twafayo baba safayo ngangula byuma simanyi nabikozesa era nina kyali wanga izo I respect you my brother ngatale ko kunjigiriza ne kuba scratch live olonze manyi vacho na PC DJ kale kusinga nali manyi nyo vacho so nagenda nganjigiza tuingira 2020 I graduated
Naye nina abasajja olubendaba abasajja mbalaba abasajja ba Slick Stewart ba Roja abasajja nze bangi mwana ba Selector J Selector J Brian Baby Love nabalaba nnyo nnyo so 2020 etuuka graduatinga mala kati ngamba nzako jime byange mbina Mukama laba waleta lockdown kuba wakajjaawo kali lockdown ejja nina omukazi gwembera naye man tutuula kuba twali twagalana mugamba manyi baby ye mama wole omwana gwegedde program ino omwana nina omwana my boy is 7 years yes ye mama we namufuna before ye so lockdown ejja ntula n'omuwala mugamba manyi kiriwo mbege nasoka etukwate muko kasoka nange ngendeke waka nayo genda kewa waka so nkwate ema byange binaine byebbeyi kije naina bitana nabireka byonna nganzire waffe zira kabala waffe lockdown ya fe lockdown tiyatuyisa yuko twakubanga pate fe twakubanga pate so ngogenda kubamba kwa yebiri maximum mitwale 2 neni ndo ema byange milioni nyamwe emitwalo mekanga bampe 2 neze nga sifayo love for the craft njanjagala craft nze sagenda ko mu somero ndinagenda mbanziba mbungende mbunjize enkwagulo umusomesa ngambe kino bakiko ne mutese nyini bino mbyogeranga nti akatonda tiyangamba ko mbu kino bakikola bati yakulekanga mu studio nagenda ku radio yakulekanga nga gwe wekozesa mpaka wikutama noko wanogenda bizwo nga gwayo yesebo nze neyigiriza mpola so lockdown ngetuvuga speed nga nkoma we Kampala mu June Zebena amazo mzee amaze atadde nkoma we Kampala n'omukyala ngadda kati nga tuddamu kuba haso toyina mulimu toyina bala tebanazigula oti okudde waka abavuka bagenda kukusekerera efe tuli baana bwambata ngatandika kati okubala ekiddako kati ki what next now nali ku Facebook oko nze mbadde buli kirungi kyenfunye nkifunye ku internet era nze omuntu avuma internet aba ine ekyamu internet kwe najja omuzungu internet kwe najja ebintu ebisinga obungi mbijje ku internet so mbandi ku internet ku side by then kati bakijja ku Facebook yainanga tab nge bako jobs nganda bastate muzeranga omulimu bagala video editor just video editor kangamba ebyo bintu byangu bino byangu bisobola ebintu byensomye mpise mu company nene nkoze video z'abayimbi ziri zisobola nkoze graphics nga twali ku buliri ne girlfriend by the way nga nyige pesa apply waita we naku nga 3 nali ne chali wange nga bampita ngenda for interview nga bampa waka gwe nalina okukola nga bangamba ffe byaffe byakutulaga ku waka yado tulaze waka omulungi and I think I was the best among the people who came nga nkola gundi yange waka wange okusesa waka oyo nalowooza okumwekolera nga inayo kiyingi abadde mu industry ngenda kwokya omulimu gugane nga musa ku simu nga ngamba ndi eno munyonyi wako manyiyo nga ninya taxi yange nga etuse omukulu saawa nnya manyi tugenda kutuuka yakola enkomeo yatukola saa 8 ogwo ekidanza ku saa 8 nze yafuna omulimu naye nga ngenda yigira ku mulimu kwabe yankola nali sibimanyi kale nali manyimu naye waka yali mungi. It was a combination of After Effects, Photoshop and After Effects. Zali gundi software yanga satu kabamanyi mwe mubimanyi nga ninokola akalango nga kalimu animation. Nenga After Effects bamusomesa nga nze jukera bwe nali ngasoma nga nze kuba n'amabala. Nze mukuba yizi nga bamugamba era jako shade zo bafuluma. Ne fuluma ne ngenda. Kali nga nze boy toyina kyo ngamba. Ngai musibimanyi. Kabulaza nga nkolera akalango mukama mulungi nakatuusayo tebake mulugunya ne bagamba sajja akola in fact omusajja ngamba tandika okukola enkya mugamba nedda ssebo so nga wayitawo wiiki
nga atandika okukola mu Gwomunana nga olwo signinze contract ya meka olwo bantadde ku probation bambuuza oyagala sente meka nze omanyi wakava kusoma njalayo 8 nina ebima byange 8 ng'olero okimanyi bajja kusana okuteekenga mu 6 naye gwe tofuddeeyo kama mulungi HR yali muna Uganda nga nteeka milioni mu emitwalo ngaaga 2 nga nsayininga contract ng'oli mu pre-covid yawo pre-covid mugwomunana awo mugwomusanvu awo nze nalina omukisa nafuna omulimu mu covid naye tewevumanga nsi abantu bali bafiirwa emirimu era bwangamba gwe eyaliwo yeegoba neze nenfuna omulimu mu covid yeegoba yaliwo mpaka olwaleero luno wenjogerera ekifo ekyo tekiddanga mu muntu kubanza ku start time ziba kwano bange yali bosi wange bamufula CEO wa company mpaka olwaleero tewaddangawo muntu mu kifo kyange olwo yangamba nga asaagirira ngamba oba oli mulogo bakayitawo nga basatu they go so nze nga nkola gundi yange yali ya myezi 6 waliwo esooka bagiyita bati oba ebbanga lyosooka n'okola ebanga probation nga gigwako nga bampa contract kati ya ddala 2 years ebima byange mbiina biri ewaka yes kati nga wenjija wenkola bengenda wenfata amabaala ninga era mpanyo omulimu guno ekitiibwa sobola kuba bbaala tenengenda nemuki so bwe ntyo nentandika mpola nenkyapa 2 nagwako nenzirako ewaffe Masaka nga ndi star wafuna leave nosoka noddako ewaka mu December mu December twaddako ewaka nga obuusi oyambala ku saati yambala ku ngato nenzirako ewaffe nze ewaffe nze mulenzi nzekka naye ng'olaba muzeeyi alina essanyu nga tolina nnyo naye nga alaba mutabani wa atlist alabika bulungi so bwe twe netandika oyiriba kane mmanya nti endongo business kati gava kuupu alinnya atya ku mix show kumutegeera kubanga kika akaseera ako kwa mix show agiteeka lwa covid awo ogenda otya ku NTV kati mba ndi waka mu lockdown wali okola ku times ng'endongo kitereka waka yes kati wali oyingirawo kati tuyingira lockdown because ezo show zaali 2 zaali nga 3 kale zaali nyingi n'ez'amaanyi zaali 2 NBS ne NTV nga tuteekako essimu data tulabe show eriwo esinga abasajja abo batwagaza nnyo endongo ako nze maana abantu b'NTV banjagaza nnyo endongo those people are corporate they know bamanyi kye bakola they are good they are so good kati abasajja nga bakuba nnyo endongo abo kati kati tuba twali abavuka bava ne Kampala tuba tunyumyamuko ne batandikanga okungezanga ku ba DJ ate ab'okukyalo naze ndaba ndi we Kampala nengoli Masaka nenga ate ndi Masaka banga godo nakyo tugamba onakusinga endongo waawano mpaka olwaleero kinnuma wakubayo ko nga bakuwa 2 kati nze mpaka olwaleero kinnuma okungeza waliwo omuntu gongezaako naye akakati ono go kakiringa nze ongeza kasuna beni nze kale suna beni omugeze ku w'amaanyi like agane kakati mubere serious kava ko puliyale mbantu bonna kale yadde kale naye bya what he has achieved in the music I have not done it. You haven't done it. Yeah, so kale kyonga kinfosinga nnyo lwaki bangeza ku muntu saagala nze kungeza nnyo so tukomawo mu 2020 nsaba ku kas program program sija kaita ka program bali bagira Transnight yali ku Urban yoko nze nga manye kola ku Friday nga nayogera ne Ali Breeze na ine namba Ali Breeze ngamba program eyo nze sinze njibeerako mbako ku Lwakutaano kankwabirako ku Lwomukaaga nga mpe namba ya Sise mujo bayita bagi obagi unit something unit over something 2 units yeah so nga nkubira Sise nga munyonyola munayinze gundi n'ebiseera ebyo nga mbamu n'akasente kange jugira oli mu company osobola kudowinga ekyenda kyo obeeramu n'akasente kaake ekivuuka nalinamu piki zange okitegeera nalinamu piki zange 2 zisenke ate nga tezikola boda ng'emungi vuga emungi wakyaliwa nga nvaako mabega babanga ba escort
kati lockdown tune bale ligayaza abajito Euphoria that bar is in the village but with all due respect that's one of the bar that a young full okuba gava cop because sali sifunanga ko bala Euphoria club eri awgayaza yachali wange doctor and when we was building the bar one time right to the nambuza naye gava chiche nsolo kola mu bintu byensobola mu bintu byange nga nsolo kuwa omulimu nembanga sale mugamba kole bala kati wali tawe myezi nga 8 na ngamba nazimbye bala phrase naye tawe banga nanga ntademu ebyuma nanga ngenda kujigulawo yagala sente meka ndi mu start time muzimbamu ne mito yange 8 namugamba manyi boss goli muganda wange mpa sente za mafuta apaye emitwalo egi nona ko twa kupebani wawe ne wajula so yanjagala nnyo netandika ku ebala yebala jina so cause najikubwandoza emyezi nga 6 so nefuna confidence mu mabala ne mu bantu nti sobola kuba so 2020 ningenda ngagwako ningenda ku Abani nenzanyamu first TV yange yali Urban TV first radio station yali Magic FM ya UBC bwe malugule bima byange bine byasooka wagenda wakubira sise yes nogenda ku Urban yes nokuba nenkuba first television bakusasula anedda obaja siwagenda kuba bakusasula twanywanga walaji wabwerere twanywanga walaji twagenda ngale mind no bagenda kuwa ogenda zanya ku TV ovudde mu kyalo nze nva wala blaza kwei nva wala bana abavubuka muze oyina computer yo oze ne deko ine ebyuma fe twajja mu ndongo nga toyina kyoyina nga n'ababiina tebisobola but ate batukiririza mjola nze sagala nnyo fitina so sise yampita sitamanyi tandabangako simanga de ne10 so I was there for sise nga batalize obanga alina kubala jagendako nga nzemberako ku show nga ndete ebyuma kwa na ine ebyuma byange so that was my TV station and dates I think they'll be there you guys you see the day the dates nasoka ku TV but before nazanya ko ku radio ku Magic eyo na inachali wanga mita Jani P kati Magic ogenda yote Magic yana sise ya wakubira librizi albizi nagamba sisi kati eri wakolo radio it was before kati radio ngaye gambye olabe banga ina malanga njoze ebintu nendi amawulu nokulaba TV nalaba Linda Deni mwelinda Deni mumulabe kati nalaba Linda Deni nga wa black Linda Deni yali wa black nga mutono Linda Deni namulaba ku UBC obubanga lisewo yakolanga ne Jani P program eyo I used to tweet also kwaje yasoke kati nze nga nateranga okubanga nsendika SM those people know me those people if you ask them gava cop no uri abayera because I used to disturb those presenters ngaze buli TV bako aka SMS nga in fact no bufananyi nga njala nnyo eda nga TV oweza SMS bagiteka bati ku screen nga nzikube bifananyi I have all those things so I used to disturb those people so Linda Deni nga kola ne Jani P kati Jani P na ine number ye nga mfanyo nefone number nze nalisha nze simu yange inasoko ogula yali etibwa Nokia N70 nge slidinga esebo esidako ne banfera ne banguza iPhone nenga ya Android wanojo juzi oba banga dako I think that's katogera iPhone yali iPhone 6s nenga ka white nenga nga mbu kala ga iPhone nenga monda ka Android yeah so kati Jani P ye nali muina kati nga following anyo era ya mugabo gambi uncle lwachito mpitanga ne tujja ne tujikola nganza DJO nampita natwala ko ne ku beat nakola ko ne obaye kadima nekola ko naye so nze mbadde ko industry tewali muyimbi wano ngojeko Bobi Wine kwe sirabye ko face went Bobi Wine simulaba nga ko face cause namulaba ko nga bya sakas wala no muyimbi ne mutuka ko ne mukwata ko mu ngalo ngali Uganda wano it is radio Wizo and Bobi Wine so